tiya gas bwe mutukuba paka okulonda okutuukira tujja mumanyira wasiiwa naye singa anaggwamu ffe tugenda kutambula nga tukutte kano freedom baddogo ba ghetto Buladi ebuloba tuveeyo tudde Buziga bano bali mu Kawanansere mwe mulina okubanga mujuwa olulimi lupya Kabaya ate lupya ki bo babitegedde Buladi dawa kye baliko Kawanansere kye tulina okukola kwebeereramu mubiraba saagala gamba nti ate biki ogenda n'obeera osombaaleyo nga naawe eri wa Nabbanja nga ne sombaale yennyini tosobola gizigako gwebeeramu mwebeereremu njagala nnyo buuza omwami Osendi omuntu atayimba nko yadde oluyimba gw'osinga okumanya abayimba kijja kitya abeerawo ng'abalaba wandiika nnyimba toyina instrument yonna gy'omanyi tomanyi koodi yonna nti eno oba G naye kyokka omwami oyo ajajinga ennyimba za banne ajajinga performance kwegane weebuuza akolera ani yafa ki akolera bantu bonna abaaliwo kyekisinga okunnuma ku musajja oyo ku bayimbi abaaliwo nze nayimba obubi tugende mpola eyo tuveeyo naye omulundi omulala oddangamu minzaani yaffe weeri Mwai Museveni na Bobi Wine biri byonna tujja bikola tugambe egindi kyabadde bwekiti marvelous minzaani yaffe eri mu kulonda wano Mwai Museveni tumuwa 0. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Kale nze lujja mulungi atulaba okwetolola ensi yonna mwe bali kubanga mutugoberera wamu ne muganda wange Kabaya buli we tujja ne video mugamba nti ate senior lero ensonga bazibye bulala nnyo nga kwega abantu bakukkiriza mbagambo oyo ye waffe Kabaya ye waffe era gaba mazima lujja kyovola abannayuganda era babiraba ne bagamba kituufu waliwo kye nali njogedde nga nnimba nze sirimba ewali okulimba nze nkubawo mazima ekyo buli omu akimanyi abantu nakati bakyakwebaza nti webale butabavaamu webale butabaswaza abantu bangi bakyuse kanze sobola kyuka oli muganda wange oli buladi wange okitegeera ate nga tuvudde n'ekwekyo ensonga ze tubanja zigatta ku buli omu zimukwatako just bantu kwebuzaabuza ninga ebintu babiraba kati nze siriiwo nti lwakuba nti oba kukyuka nti oba banampaayo akasente ngende amazima gali nti twagala kyawamu ekya Uganda eyawamu ekya muwala wange n'asigalawo ne bazzukulu be. Kabaya kankubuuza wenyini owagira struggle lwa Bobi Wine nti mukwano go oba olw'ekigendererwa nga tuvudde n'ekwekyo kisoboka nti mukwano gwange naye ndaba gye tulabamu ebintu nga bw'abiraba nange bwe mbiraba akati lujja kambuze munnayuganda akyali eyo ye atannabitegeera bulungi atuddemu ekibuuzo nze bwe nvaayo ne ŋŋamba nti tusosoleddwa twagala obwenkanya ekyaliwa ngaali eno nti twagala obwenkanya butya nti mu ghetto omanyi olutalo luno lutandikidde mu ghetto kakati ffe twagaana okugenda ebuloba ne tudda ebuziga
kati bwe tuba tuli buziga tugamba abantu bano ne bano abatannakitegeera bakimanye nti tunoonya obwenkanya bwe buno, obwenkanya obutaliiko mugwira ng'atwalibwa ng'omuntu, obwenkanya obutwala ow'omuggeto mu ddwaliro nga naye alinga omuntu. Okitegedde? Nga tusobola okutuuka ku levu omuntu omugagga ono kyasobola okulya naffe ne tukirya. Ffe we tuvudde ne tugamba nti okusosolebwa okuliwo eri bannayuganda twaligambye kuli mu ggeto okka, naye ogenda okulaba nga kuli okwetooloola eggwanga nti buli omu anyigirizibwa mu nsonga ze zimu ezinyiga nze, ze zinyiga Kyagulanyi, ze zinyiga Lujja, ze zinyiga omulala. Kati siwagira nti lwakuba mukwano gwange oba muganda wange, wabula nkikola olwa Uganda ey'enkya. Kati ate Kabaya woyawukanira ku balala kwe kuba nti tukirabyeko nti waliwo babadde bawagira Bobi Wine olw'okuba nti baagala bifo mu paaliyamenti nga bwe bataafunye kaadi bajjeeyo enjala. Basobola kubanga bw'otunulamu abasinga okujjayo enjala be bamu ku bafuzeeko ate babadde bafuzi si bakulembeze bo nga babaddeyokko. Naye ekintu kyali badde bwe kiti nti ne bw'oba obadde osobola twali badde tusigala tusiima emirimu gyegyo gy'okoze mu bisanja 2 oba 3 oba kimu. Bw'oba wajja kuweereza kuteekawo nkyukakyuka mu bannayuganda mu bulamu bwabwe n'ebintu ebibakolebwa ebya bulijjo, kitegeeza waali badde ofuga ekitono n'ogamba naye wadde nefuula ategeera ennyo ate kati bano abaddako, kubanga naawe era okiraba nti ne bwe mba ndi musajja mukulu mutabani wange kinkakatikako okuba nti asobola okunsala sitamina gwe mba nnina n'agamba muzeeyi kakati ebintu bino ebituuse gw'abapangisa bakubba. Okitegedde kubanga ye amagezi mapya gw'oli mu kiri yagambye okusinziira gy'entambulatambula eyo muzeeyi gw'oba waka naye ennyumba eri za 3 ate eyo gw'ogipangisa 2. Ntuuka ne ŋŋamba kituufu wamma mutabani kakati gwe solooza ssente ezo bankinga ssente mukwasa obuvunaanyizibwa nemwekyera ng'afuuka omuntu alina obuvunaanyizibwa anaasobola okontrolinga ssente mu mbeera yonna ne tusobola okuba nga tweyongerayo. Naye gwe bw'oŋŋamba nti tewali ategeera myaka 4 nze gye nayite emyaka 8 nze bugwange embala misana na kiro batuli mu 8. Kale ebintu bwe bityo kwe tusinziira ffe ne tugamba nti ekimala kimala, kubanga tojja tugamba nti tusuubiza nga bwonaga nti Mwai Museveni ne banne batuwa appetite batya bajja ne babasuubiza ekintu ne babawa appetite bigenda okuggwa ng'enjala ebaluma. Akuwadde empeke za appetite takuwadde byakulya. Osuubiza abantu bakolera kino ate ekisanja kiweddeko era okomawo kyatugamba bye bimu. Kati birituuka ddi nga ffe tumaze okufa wazzeewo balala aleka naawe leka Lujja mutuleke. Kabaya njagala tupime akalulu gwe nga wookalaba we tutuuse wano. Omusajja ndowooza regions ezisinga kati atuuseeyo. Olwaleero yakomyewokko ne mu kibuga ab'ekawempe bamwose buliro. Njagala ompimire kati ekifaananyi ky'olaba ggwe. Akalulu kano nze simanyi oba ne bannayuganda abalala bakiraba, naye nze ndi mugamba kyali badde kiseera kituufu Mwai Museveni mu kaseera kano kwenenyeza bannayuganda ng'ekyali soose kutukalakata myaka 4 nga teri kirabwako, wabula nga ensi eringa etandika obutandisi leero n'oteenenya olw'ekyo nti n'okuddako okwesimbawo kyali kimenya mateeka. Kati bannayuganda mubalaba balina enkyukakyuka gye baagala nga buli omu akiraba, wabula nga bano balinga abagamba baagala kutabangula nsi ate ffe kye tugamba nti twagala mirembe. Akalulu Mwai Museveni tasobola kawangula Lujja, tekisoboka kubanga kati Lujja ebintu bino byangu nnyo. Lujja emyaka gye ndimu
singa nazaala mangu nalibadde n'abaana abali myaka 25 2 okitegedde abaana nga 3 abaana abo tebasobola kuwagira Museveni kubanga generation yange nze nnyini simuwagira olw'ensonga ffe bye tulaba n'aba betwasangawo bye batugamba ababadde bategeera obulungi batulagira ddala n'omwami akoledde ddala ye nga bw'ayagala nti obugagga bokka be babulina obujjanjabi lujjo badde okimanyi nti South Africa wano omugwira waliwo bannayuganda wano nkimanyi nga balinnya ennyonyi ne bagenda n'endwadde zaabwe South Africa mu malwaliro ga bwereere nga munnayuganda ali wano nga bw'abalamu ssente zagenda osasula mu malwaliro g'abana abantu nga kyasobola okukola ekyangu okufuna tikiti agende South Africa kubanga South Africa lwa mbeera eriwo nti nabo olumu emirimu gigira ne gigira ne batabukira abagwira naye nga constitution yaabwe egamba n'omugwira afuna obujjanjabi kyekimu ng'omunnansi kakati ffe tuli mu kwagala kino era kyekitutawanya ne banno bwe tutuuka mu malwaliro agali e Mulago buli omu akimanyi nti waliwo akasenge ka miliyoni 1.2 ewiiki akasenge ako bamuleetera eddagala ku lusaniya ye buli tayimu bamukyekingako nalaba n'obuntu obubeeramu wali kabanga ka firiigi oba baba ne firiigi yebeera private yeyo private ne ku ddwaliro lya gavumenti ate kyajja kiti ekyo kubanga bwe tuba tuyingira e Mulago omanyi akagambo ako bwe kasoma okamanyi bannayuganda bakamanyi nebigenda okuggwa ng'eddwaliro lye bakulagiriramu liri mmanga wali birikoma ddi bigenda kukoma ddi kubanga buli lwojja oyisa ssente ez'ebyobulamu teri kikyukawo nojja n'oyisa eza kino nakiri teri kikyukawo n'ogamba wano balonkinga ebintu wano lujja nga kyewuunyisa Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bupati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala olwaleero waliwo piki bagiyita safe border bikyaliyo weebiri n'ebika ebirala kakati ndowooza aba safe border obwavu bwawo ndowooza safe border kebaddewo kati ndowooza obwavu bwawona tuba tukyali ku safe border waliwo tondeka nayo tondeka border kwegamba baleeta ekintu ne weewuunya tuba tukyali kutondeka sipiro nejja naye yamba munaku kati ngenda kukulaga ensobi eziri wano ono abatannafunamu ali yeni ono kupikiye musajja wange oyo ali ku safe border nga bateekawo tondeka ye takuleka oba oyina 1,000 yajja kukutwala tondeka yali mu baboda yakugambye wali oba seefu ng'otudde kweri omulimo gw'abana ababadde babyanze ogwagusse yagukubira akalango kakati tuba tuli awo sipira eno bweggwayo supeya si wa bwereere nina omwana munnange yampise nga akipakinze mu nju ng'agamba yagenzeeyo nga supeya taliiyo kati yaggwayo talina supeya yekitadde wali weekiri wano atuuseeyo emirundi gyonna tewali kati mbuulira kiki kye baleeta ekigenda okuyamba munnayuganda lwaki tetuvaayo mu kaseera kano ne tukugamba nti waali enenyezza bwenenya akalulu ffe tukawangula
era ku luno tutegese nti bwe tumala okukalonda emmanja ejja kuba yanjawulo teri asigala waka ku luno ffenna tujja nange nja kusituka leka n'okuleka naye wawulira ebigambo bya Jeno nani Nalweiso Jeno Nalweiso yabagamba tetulina ttooyi wali we mulondera tetulina ttooyi Jeno Nalweiso naye leero kamugambeyo ekigambo manyi atera okunyiiganyiiga kigenda tukola bubi okutwala omuntu wano emisinde ng'abayogera ebigambo ebyo tebaliiwo teri agenda balimba nti eno gavumenti ejja kubeerawo ku mpaka na kutunyigiriza nti olw'okuba balina emmundu ffe tugambe tetujja kuyiiya bukodyo bujjako omusajja tulina okukola buli ekisoboka okulaba nga twenunudde naye nga Bobby agamba abaana bawana akatengo kangi abaana bawana akatengo kati wetuli wano n'ebiri mu kukolebwa nga bw'olaba ebibadde kawempe saawa zino ebiri emukono ebyo byonna tuyita mu bintu eby'okuyiga buli gwe bayiira amazzi ago agasiiwa ajja kumanya engeri bwe gasiiwa tiya gaasi bwe mutukuba paka okulonda okutuukira tujja mumanyira wasiiwa naye singa anaggwamu mpozi mumugule ng'awera nenze nalabako emiti yananga tiya gaasi aweddewo ng'abapoliisi badduka omusajja n'ava n'ekabanga linaagwa bino ebintu bisobola okuleetera ab'okwerinda ebizibu ne bireetera ne famire z'abantu abamu ebizibu naye ng'ekitutawaanya muntu kweremeza mu buyinza myaka mingi ng'ate tulaba teri kitambula nga go ge mazima tewali kubanga teri kyali kisuubiddwa wano ne tugamba ekyo kyatereera abantu abo bali bulungi bwe tuba tetubiraba tutandikira eri kubanga kati gwe sooka olabe nti bw'ovaayo okwogera amazima gavumenti eno eyiye engeri gy'ekukkakkanya tivi ezimu mugamu ziraba bagagwe toleeta naye ng'ate omusajja amawulire gasomye matuufu essomero alisanze kiraasi emu erimu abaana 4 kati Solomoni yayogera atya kaweesa kakati tugenda kweraliikirira tekitegeeza ne zino tivi endala zo zitya okubyogera zireeta bifu nazo tugambe katukozese social media omukulu gyanajjako kubanga tubadde tunyumirwa tivi nga tugiraba buli kawungeezi katugamba amawulire ge gamatuufu wano okwetoloola eggwanga abantu babadde balaba nnyo tivi eyo ne tivi eyo yasokoola negenda mu disitulikiti emu eyo nesangayo essomero nga lirimu abaana 4 buli kakiraasi ng'omukyala ayimiriddemu omu ng'ate butudde ku ttaka bino bye tugamba nti ng'ate n'endabika yaabwe yokka kyali badde kibonereza abaana abo tuli mu mbeera nga twabonerezebwa dda naye nga ffe tusaba kisonyiwo nti otunuulira omwana endabika gy'alabikamu ng'atudde mu kiraasi tomusuubira na kukwata tasobola era ekitegeeza kyensaba nti abasomesa mu masomero ga gavumenti temukuba ekibonerezo kye balina ekyembeera gye bayitamu okusula nga tebalidde endi obubi gye balya enneebaka gye beebaka nga tebeetaaga nabba kuba akwata mpola eyo embeera gye tulimu mu ggwanga nti bw'ovaayo n'obyogera amazima bizinensi ye esobola okukomaawo bizinensi nyingi zizza ziyimirira gambye tuli wano nti tutuuse ne tuva ku gavumenti kati nze nga nze yo olwedde n'ereero waliwo omwami ali kakiri eyo bamuyita mwami ani Jacobo ankubidde essimu ku makya naŋŋamba Kabaaya nalabye vidiyo zo z'okola wano naŋŋamba nina engoye zange eka omwami aŋŋambye tusisinkane nansana ne mugaa nina akuŋŋaanya ebintu ebyo kyali atuwadde engoye n'atuwa engatto tuzitwale mu ggeto naye nga yamaze kuwulira embeera gyennyumya ey'omu ggeto nti omuntu okubeera wafune breakfast tofuuyira biku era njagala lwentwala engoye ezo mu kisenyi oba mu kasaato oba
mu Kikompola then mbatumeyo n'ekubikumba genjagala y'ebikubi ya mutwalo nga tuli awo wennyini ngamba omwana genda ongulireyo ebikubi ya mutwalo babitunda bino tubiddamu buzzi byenjogera mu ghetto batunda ebiku lujja nkugamba ebintu bino nti mu Kisenyi oba mu ghetto ezisinga kati olwaleero ekiku kya ttunzi babirundirawa ate babirundirawo ebiku babirunda byalabwazi mwe basula ne bibalyako nga ekibirunda musaayi gwabwe nti bwe biryako bisobola okukkuta ne bikula nebuna obutoototo kati ate bali basinga kwagala bikulu baagala ebikulu kati abantu bange mu ghetto basula bakwata ebiku n'abissa mu kacupa abikuŋŋaanya enkyakeerereka afuna omutwalo oba akakaaga kati ffe bwe tulaba embeera eyo we tusabira obwenkanya tugende mu ddwaliro naye yeebake katanda lwaki ffe tuba ku fulowa wansi tiyagasi yakomyewo waliwo yatubanja tiyagasi wali nga tutandise kampeyini ng'agamba yalabye kampeyini ezibowa zino tezirimu tiyagasi yakomyewo ebintu bino byo byali bisuubirwa naddala nze nakugamba lirujja bwe twali enateete nalaba nti balaba ekyo kye basinga okweraliikirira nga muli bangi era nga ne bwe tuvaayo nga tuli bangi era badduka ne kaakati tiyaggaasi ono naye agenda kuzikira kubanga olwaleero luno emmundu wadde bagikozesa tekyakola bulungi nnyo nga luli naye mu biseera biri emmundu zakuba abantu mu kalulu kali akawedde nga tetunnaba nagenda mu kuba nti bakwata Kyagulanyi nga bano abantu batandise dde okutomera abantu bafudde abantu battiddwa amasasi abantu bafudde puleesa wadde leero bikolebwa naye nedda kubanga oli bwe tubadde twogera abalanga bati abafamire zaffe nga batukubira gwe bajja kutta ffe tubagamba ekintu kimu gwoba tobiriimu obulamu bwange okitegedde kubanga obulamu bwange buno ogenda kitunulamu nga gavumenti yenvunaanyizibwako era yejja okuba esazeewo enzite era yejja okutta buli omu kubanga yenna nnyini yo ffe tuli bantu baayo ffe gavumenti naye ate nabo batulaga munnembu tuli nnyama yaabwe okitegedde tuli nnyama ya gavumenti akati munnange tuli mibiri gyamu naye mutulabiridde bubi kakati twagala bajja waawo tiyagasi mumukozese naye kati akolanga okubuguma tekunnatandika ffe tulinze Mancholo tulinze mwami byabakamu kusala Mancholo ng'ebbugumo libuguma kwolwo teryajjawulira tiyagasi kubanga kyensuubira wano simanyi oba abagezi abalala bakiraba naye nga bannaye tubasaba eggwanga lyalisigadde nga liri mu nteeko omukulu nadda wali generation n'ekyamula eggwanga ne tuddamu ne tulaba ku ssente empya eziyina value ffe kye tulwana ekyo olwaleero waliwo abaana kati kye batandise okupima disitulikiti ki oba kifo ki Kyagulanyi we yakagenda abantu babeera bangi nnyo abamu babadde bakyageza Arua nti yekyasukkulumye naye ate ne Kawempe balina engeri gye bataddewo embeera ate bagamba mbalala bateekawo embeera kati kitundu ki Kabaya gwe kyogamba nti bano bakyasukkulumye bakyataddewo statement sijja genda nnyo wabula nze kyensuubira lujja kisinziira kitundu ki kyabagenzemu kubanga ettawuni ezo nzitambudde tojja kusanga bantu bali Arua ogamba ate nti be bali mu Kalonga bw'ogamba nti Kasese tusinziira ku bunene bwa ttawuni abantu basobola kuvaawo okutuuka ku veni awo ojja genda okulaba ow'Ekasese gy'ava ebbalibbali eyo bajje bawere nga wala naye ogenda okulaba nti mbalala bwebaamu nti yo yennyini nga site nnene erimu abantu kakati kitegeeza mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi buli waalaga mubadde mujjumbira naye ensonga si kujjumbira nnyo
ensonga lunaku luli. Nsonga teri nnyo mu bino nti ani asinze. Tetulimu ebyo nti ani asinze. Nze ngamba buli omu asobodde okujja nga bwe tugaa nti Ekabaale bazze egindi bazze. Tetujja kuweitinga bantu abo. Si ensonga enkulu gye tuliko. Si minzaani. Minzaani yaffe weeri Mwai Museveni na Bobi Wine. Biri byonna tujja bikola tugambe egindi kyabadde bwekiti marvelous. Minzaani yaffe eri mu kulonda wano. Mwai Museveni tumuwa 0. Bobi Wine afuna kye twetaaga. Ffe kyekyo nze kyensinga otunuulira. Kabaya nno mulala gwoganye bya simanya gundi. Nze siri mu kuweitinga awo. Simanya kawempe. Era abamala obudde nga bawoza mukono. N'ogenda ku TV musajja mukulu. N'ogamba ab'egindi be basinze kikomi. Wabula sigala ng'otambuza enjiri emu. Mwai Museveni 0. Ffe twagala kukyusa buyinza. Mwai Museveni 0, Bobi Wine awangule. Kyekyo nze kyekigendererwa. Awe tuli gwe linda olabe. Nze siri mu ebyo. Waliwo ne gwe nalabye wano yagembu wazze okuyimba wayimbye bubi. Ensonga sina ya kuyimba. Ensonga si ya kuyimba kati. Mwamagezi gajja kudda. Musajja oyo. Tugende mpola Kabaya. Wayitibwa ku show ya King Saha. Saayitibwa. Naye najja ng'abantu abalala. Wetwala bwetwazi nti ngenda yingi. Najja ne ngamba leero kaŋŋende embeerewo nga muganda wange ekintu akikuba kubanga ye nnamba emu. Ne bwe natuuka wali baŋŋamba ssebo naawe jangu oyimbemu. Okitegedde bwe nayimba no flatting. Oleka naawe. Naawe ozze ku byoyo. Kati nyumisa. Kakati wulira. Simanyi omuntu atayimbangako. Njagala nnyo buuza omwami Osendi. Omuntu atayimbangako yadde oluyimba. Gw'osinga okumanya abayimba kijja kitya. Abeerawo ng'abalaba. Wandiika nnyimba. Toyina instrument yonna gy'omanyi. Tomanyi koodi yonna nti eno I oba G. Naye kyokka omwami oyo ajajinga ennyimba za banne, ajajinga performance. Kwegane weebuuza akolera ani yafa ki? Akolera bantu. Bayimbi bonna abaaliwo. Kyekisinga okunnuma ku musajja oyo. Ku bayimbi abaaliwo nze nayimba obubi. Anti ku bonna abaaliwo go wali okyaludde okulabikako ku stage. Kati mukulu kankugambe. Situnuulidde nnyo nsonga eyo era sigijjumbira nnyo. N'ensonga yaffe entuufu mujja gitegeera. Munnaye muli tukubira emizira ne muga abasajja baalwana kubanga mutuvuluze buli wamu. Tosobola kugamba bantu ti omwami oyo edduuka lyatunda atunda ebintu ebiri expired. Okitegedde lujja. Tosobola. Gwe kale bagambe owaayi musome ku bintu bye mugula ewuwe. Nereka bivunza direct nti owaayi ebintu biri expired. Omulundi omulala. Musajja. Tugende mpola eyo tuveeyo naye omulundi omulala oddangamu. Addangamu. Taddamu. Tujja bijja mubiri tubizze mu ghetto. Tekyali kwogera ku kakati tujja bijja eyo. Tubizze mu ghetto. Kati kyesaali agadde siina mbeera eyo. Naye komaawo oba oweitinga nnyimba z'abalala gwedda ku balala. Tonteeka mu bayimbi bo siri muyimbi we. Ate sajja kuyimbira gwe. Tekaali nayo. Tumuveeko. Naye kati wamma yosho yakutambulira etya? So yali yakabibbulo. Namba emu Kabaka King Saha. Oyinza omugezaako omulala abalala ne bagoberera. Nakuba ekivvulu mu mwaka nga gutandika n'akiddamu nga guggwako. Kabaka akuba ate kakati tolabye n'ekyotera batidde abantu bangi. Kasolo yatidde yagambye abantu bangi. Kasolo bajja kukuvunza n'eyo. Kasolo kale bano be basajja bansobedde. Nti Kasolo musajja mugagga. Sente yamuwa musolo. Bujuuko yonna ejjudde street zo. Okitegedde ne kakati ekikutobya ne King Saha omulemese just akaswazi. Nga gwoli musajja mugagga nga ne sente z'olina yemu ku sente yaffe ey'omuwa omusolo. Mubikiridde obulimba. Muli mu kuwayiriza buli kimu.
nalabye omwami oyo ng'alina gy'ali ng'agamba Bobi Wine yawamba abantu aleeta drone simanya yawamba ani omusajja ono gwennyimiridde naye nga Kasolo yasinga okwogerera omusajja ebyaliwo okusinga omusajja gwe baakwata kati gwe obitegeera otya okusinga gwe baakwata gundi ekintu nno gye kiraga kikanaawe bujuuko oyinza okuddukawo naye Kasolo si mutegesi wa bivvulu kijja kitukuba nti yalemeseza Shuyasa kati yayogera ye nti ayina kyafa nti kaakati King Sir gwe kimanya ali mu gwakusatu awo gwakubiri wali mu bakasuka abakasuka amabuleti wali obukompola bubazzi biki kabaka akasuka kyotera tomuwulira ku sso bw'akola tewali yavuddeyo nga kkuse ayina gwe yabisindikidde message zazisindika endala yagisindikira bujingo akati bw'ajja ekyotera Kasolo agitidde atidde message ya kabaka ate kabaka ne bw'aba tatuuse kyotera message gy'ayagala osindika esobola otuuka ekyotera n'okwetooloola eggwanga okwo okunyigiriza okuba nti tojja kubuusa bantu nti agundi bw'anajja wano ajja kubuusa abantu bange abajje mu ddaawa abantu bagenda dde ebuziga gw'okyali ebuloba Kasolo abantu bali buziga buloba bavaayo dda naye anaabitegeera ebyo mwate mwe baddogo ba ghetto bulaadi ebuloba tuveeyo tudde buziga bano bali mu Kawanansere mwe mulina okuba nga mujuwa olulimi lupya kabaya ate lupya ki bo babitegedde bulaadi daawa kye baliko Kawanansere kye tulina okukola kwebeereramu Kawanansere kitegeeza ki bo bakitegedde bajja bo bakitegedde Kawanansere bakitegedde bo babimanyi nti ebyaffe byonna ebiseera ebisinga biba ku mireego ne Bobi yazzeemu olugeto wali ku stage kati ayogeramu ku lugeto ng'ayogera n'abaana ba geto era tulina osindika message ezo zibatuukemu mu lulimi bali lwe batategeera naye nga bo bakitegedde ebuloba tulina ovaayo tudde ebuziga kubanga babbulo Kawanansere mulina okuba nga mujuwa mubiraba saagala gamba nti ate biki ogenda n'obeerawo Sombaaleyo nga naawe eri wa Nabbanja nga ne Sombaale yennyini tosobola gizigako gwebeeramu mwebeereremu saawa yakwebeereramu naffe tupandeyo wali diri puzzle nalabye yemulugunya n'abayimbi benze ndaba nga bemulugunya jukira sente zafuluma ennaku ezo zaayita bagaba n'omunya abatafunye baba mu kwemulugunya bemulugunya lwaki Kenzo ayina olutwe nti abantu ne bakoledde ebirungi basigala bamwogerera bibi awo we yalaga yeyo eimu yaawo tageti y'abano bamusuuza bonna kye baliko ffe n'obudde bwe tumala nga tukubagana nabo baabakubadda baabamala wabula nze nganze kansindika obubaka bwange obunaatuuka eri bannayuganda ate nnyambibwe we tuli wano nina endowooza egamba nti bannayuganda ensinga bwe mugiraba abantu abayinamu ku ssente mmwe abagagga ssente oziina okimanyi musajja ti bannayuganda abalina ssente Uganda waneefunda bw'oba obadde obeera Kampala ssente oziina n'otambula ekibuga n'obubaala ne bufunda n'odda eka era ne kitakumatiza naye nze mbadde ŋŋamba nti singa okwata ekitono ekyo ky'oyina oba ku bingi ebyo by'oyina n'owa ku bantu bano abatayina waliridde emmere n'ekukka mu mutima n'ofuna n'essanyu ng'olaba abanaku bano bayaayaanira amasavu nze kye naalisuubidde kati n'olwekyo nsaba buli munnayuganda ali eyo okuwummula kwawedde abaana bawummudde ebizibu bye tubadde tusinga okusanga eyo nti abaana mu kuddayo taamwene empanvu ffe tulina abaana abasoma mu bitongole wano nga bitongole bye bibaweerera naye batubanjanga ebitabo sabbuuni simanya tipi simanya kanvaasi biki ogenda okulaba omuzadde ono nga baamusalira emitwalo aga ezigula ebintu takyalina mulimo kesissa ebintu yabyonoona beeyiiya
kati nga bw'oba n'engatto gwe gy'otaakozese nga ya bbulaaka gwe gy'olaba eyasamye ejja kutungibwa naye ng'ate n'ekirala n'okugaba ebiramu nakyo kintu kikulu nti okwatiranga ddala ekintu ky'osinga okwagala n'okigabayo emmeeme ye ejja kuba nzikufu era n'abantu abo bajja kukwagala nnyo ne bwe babanga banneeyibabo kubanga kirabika bubi nnyo okuba nti gwe weeyagala omuwekka ku kitundu kakati tusheyalinga ekantu akatono ke tulina oba ekingi kye tulina tutwalireko bannaffe bano abatunda ebiku mu ghetto abaana ba ghetto mubadduukirire oba ekyenjawulo nti ddoboozi lyaye muliwulira Kabaya waayi tereevu ate nga mbituusa bulungi nnyo era bino bye nninako njagala nsimbule nga nnina ne bye nnyongeddeko n'alyagadde n'okuddako ewa Pasita Bugembe ku Sande kirabika Sande eno naye ngende munnyonnyola ensonga eno Sande eddako nkyalireko omusumba omulala kuba wano we tulaga wajja kuba wazibu kwegambe nga neetegese wasembayo ddi okugenda ewa Pasita Bugembe mmaze ndowooza mwezi nga gumu n'ekitundu naliko naye emabegaawo ate n'okunkuŋŋaanyiza ebintu nembinona ku ofiisi nembitwala mu ghetto kati ogenda kumulabanga muntu oba ogenda ne mu service osabe nsaba n'okusaba nze nsabira Pasita Bugembe lwenfunye obudde neŋŋaate sinakufuna budde kino kikakatika ku buli omu okumanya Katonda nti gyali n'ofuna olunaku n'ogenda n'osabako Kabaya bintu bibiri ekisooka Bobi Wine ng'amanye ennimi nnyingi ayize enjige oba ne wali emabega yalinga azimanyi Bobi Wine naaweera ebintu ebyo abimanyi kakati ennimi z'amanyi kyekyo kikulaga nti Bobi Wine muntu w'abantu omuntu asinkana abantu ab'ebika eb'enjawulo ayiga ennimi ayiga oluteso ayiga olulango nange mu ghetto eyo kakati kankugambe nti Bobi Wine n'abantu balina mu Firebase kibadde kimala okumuyigiriza ennimi z'ayagala kubanga Abanyankole babaddewo Abanyarwanda babaddemu Badani Magic mubamanyi Nobbiya ni musajja munubbi ogenda okulaba nga ekintu kino gavumenti eno abadde ng'eyagitandika edda nti ababaddewo nga wajjabuza ate nga yabajja mu bifo bya njawulo genda okulaba oli wa Mukisenyi oli w'Egindi oli w'Ekaleerwe simanya Katangwa Nobbiya ni simanya wa ng'abagasse wamu alina abantu banjawulo kati kyekino kyagenda okukola Uganda eyawamu ow'Etteeso ng'abanga owawana e Buganda ow'Enkole ate nga kyekyo kyennyini fe kyetuliko ekyo musajja mukulembeze ennimi aba asobola oziyiga kubanga ojja genda olaba nga wabaddewo ba Phantom Lovin ayogera lulimi ki alumanyi balumanyi gw'omuyita miki Phantom Lovin bamumato alumanyi bangi babaddewo ogenda okulaba oli ayogera olugisu kwegamba kyangu nnyo ku Bobi Wine oyiga olutoolo byonna yazikwata eddoboozi lya full figure litambula oliwulira ku Bobi Wine tabirimu olufiga mukozi wa ssente omugezi naye lwakuba olumu aseerera olumu ogira n'otukolera mwannyinaze nubwo omusajja ajja nze sibiriimu ate kati kiki alumba Kampala mu mulinde naye yagambye kakati wuuyo ajja Kampala mu mulinde nze sibiriimu ate kiki okitegedde ndowooza omusajja abalagala asiiwa atuŋŋunu n'akaayirira byonna birina waliwo n'eddala lyagamba nti temumunyooma ensaasira munyooma kakati olumu ebigambo bino byogerwa olina okuba nga obala nnyo abanona ssente wa Museveni balina koodi ze bakubisa bwe balaba oluddewo bbawa boogera ku ono ne bagawa amaanyi kati gwe bakuyita ne bagoyogera biki naawe eyo statement tekolebwa mu kaseera kano kiki ofunye omukisa ogumusanga kubanga takyasangika oli ati abantu genda okulaba buli ajja amanya azze musaba bwe bagendayo babiri ow'okusatu agamba lwaki saagenze ogenda n'otunula nti obuzibu bwe buli ffenna tutunuulidde omuntu omu yalina ssente
ng'eggwanga ffenna tuli mugamba ono yalina ssente kijja kitya naye nga gwe tugamba alina ssente tetumanyi bizinensi ye ate yatugamba afuna akakadde kamu n'ekitundu kakati sebo ze bakusaba buli kiseera z'obugira so zivaawa tuli mu kusoberwa kakati full figure mugezi agira n'agamba nja kuddayo ewa Bobi Wine awabaawo obukadde 3 oli olujja ng'agamba siina kye bampa ate oli anayatula nti nabawa ye Butcher teyasirika nno kati Butcher yaddayo mu campaign ate kati tumanyi lwaki yasirika ffe yali atugambye adda wa Bobby naye tugenda okulangazeyo mu campaign owulira avuddeyo mu kaseera ako musajja wampaki n'onkozesa bino nege kati nze nfunye eki oli n'omuwa obwala disi oyo n'amuwa kakati era bwe kigenda bwekityo nga bwe kinaatambula eggwanga liri mu kuggwa nti ono omusajja atuuse okuba nti ebigambo bimukanga n'asitula ssente y'omuwa omusolo n'agiwa omuntu omu eyaligulidde essomero Kaweesa lye yasoma eryabagobesa ku mikolo gyammwe ne babagulira entebe n'ebyetaagisa just essomero limu naye ssente bazikwata kati bowulira bayomba abo ojja genda owulira abasitudde biliyoni 3 ffe tukuba engalo tetusobola kakati bamutuusizza mu mbeera eyo nti waayi omusajja w'amaanyi ekyo kituufu w'amaanyi ne takyogera mu mutima mulungi akyogera mu kukola nalabye omulala minisita mulamba Balamu ng'ebigambo byayogera n'omwana omuto tasobola byogera nga Balamu ali mugamba Bobi Wine asomba abantu n'ekirala baba tebazze kulaba nga Bobi Wine Kyagulanyi bajja kulaba Bobi Wine kakati n'olaba omusajja ono omukulu omutwe gwe Bobi Wine n'Ekyagulanyi atunnyonnyole mangu Bobi Wine gwe bajja okulaba mbu omuyimbi Bobi Wine tazze kuyimba azze kwogera bintu naye ono ali mugamba asomba abantu Bobi Wine n'ekirala ekizza okwajja n'abantu bangi aye n'ekirala bajja mmusaasira mbu bambi kasajja kattu bagenda kawangula toddamu mutyoboola okitegedde ebyo bye bitutabula kati Balamu polomota bivulu bizinensi ye badde yakutegula n'abayimbi olumu ng'obakubirayo looni z'obawole emmotoka ne badda mu mmotoka kyovola abayimbi baavu ebyaddala Balamu yalisoose n'ategeera ndi gwe omu ku baakosa industry music ya wano ti abasajja obabbye era Bobi Wine bwe ndaba emirimu gye yakozesa Balamu gwali omulimo nga gumu oba ebiri Balamu takwatangako bivulu bya Bobi Wine biwera 3 ajja mbuulira oyo ngwe biwera 3 okumanya Bobi Wine mugezi ye yamubuukanga bali bonna abakubamu bukubi kakati avudde mu byebivulu azze kuyomuwa omusolo ayogera ebigambo matabuta bwe bamuwa emigugu gya ssente yagenda n'akyalira abasibe eruzira n'agamba abo tubagule gwe tujja kuzimbira enju ssente bazimuwa ekituufu naye enkulayiriro waffe ajja kukulembera byonna byogerwe ffe tugenda lemezaamu ate bannayuganda nziramu bagamba kino Museveni ne bwabba akalulu ne tusigala nga tulemezaamu ne kiba nga tekinnaggwa kino kisigalewo ekintu kino kisigalewo tubeerewo nga tuli bubi omusajja ono tetwagala mwana tetwagala mutabani tetwagala mukyala tetwagala muzzukulu kikoma kwono kwe kikoma ekimala tukoma ku Museveni tewabulwa tetwagala yava mu famire ye mulala kusimbawo wano nti ate tumudde ku mugongo kimala ffe tujja kuyiiya buli kimu ekisoboka kale tugenda mu Christmas season njagala obubaka okuva mu ghetto eri abantu oba okuva kikyoyizo saba abantu nga kidda mu ghetto ya mpozi nze kyennaali era nsigala ku nsonga eri nti mwabayina ate gino emyaka guno omwaka gwo guno nga guno omwaka gubadde mubi nnyo eri abantu abasinga kakati
kyennaalisabye muyimirire wamu n'oyo atalina yimirira ne neyibawo abaana ba ghetto empisa tuzikuume eggaali teyitamu tugume n'ekyo ekitono kye tuyina tunoonye mpola mpola tuleme kuyingira mwaka ng'abamu balema abamu babasibye omanyi omukisa gwe tulina luutu eno nti tewagenda kuba nnyo operation nti Museveni ayagala akalulu ddamulira bali eyo mu ghetto naye nga kiguumaaza naye nammwe mweyise bulungi nti olw'ensonga wadde tewali operation muleme kukuba abantu ku bukeeki keeki temubawa buladi naye ngatto temubambika okitegedde naye ate nga kata wali masiini wano musobola okuyiribayiribayo kubanga terumya masiini bagimanya abantu ndaa wali nnyolo kyekyo bbala musobola okuyitako mu bbala mu nnyolo wali munda ne mumalako naye nga temukozesezza maanyi nga kati kyolina okukola lujja kubikweka wala kubanga bino bya bembeekereza tukubembeekereza mpola mpola n'otuuka eka nga temuli abaana bakitutte kati nange kansaba abantu ku sayidi ena abatali ba ghetto mwebeereremu mukuume emaali yammwe mutambule n'obwegendereza buli omu obulamu bubalansinge olina kyogera kafulaaga katunze eggwanga olwaliro wenjogerera abatunda bufulaaga buno ndooza muli mu kukola ssente kano kennyini nze nno bakampa buwa nayaŋŋamba kabbiri ne muga kankuwa essente naŋŋamba anka akantu ako katwale bbiriza buli munnayuganda funa akantu kano kuba kagenda kukola omulimu gw'amaanyi osobola n'ofuna akanene akasinga wano kubanga olunaku luli tetugenda kukasuka jjinja tetugenda kukola ki tugenda kuwanika fulaaga Uganda waggulu buli omu ng'olina fulaaga yo kyembasaba ekyo kyokka ne Bobi Wine azigaba ayina nnyingi mu mmotoka kyalina ensonga lwaki agaba kubanga tolina bw'ojja kukuba muntu kyasi akutte fulaaga awanise fulaaga omukono ogwa ddyo ogwa kkono gulimu ki nagwo oba ogulaba ffe tugenda kutambula nga tukutte kano freedom nno kyasaaga Kabaya webale ssebo obuddebo tujja kudda ne Kabaya mu vidiyo endala twebulamuko katono naye wenkomawo ate nkomerawo ddala kuba mmanyi abantu bangi bayayana okuba nga balaba Kabaya mbuuza ku musajjawo Alien akolera ku stage ki Alien oba Lubyanza Alyanza anoonyaamu naye kijja kuggwa sitapicha ayina mpya ate ezo piki bangamba ze ziriko eyo express buju yalibadde nnungi kuba atenywa mafuta naye nga n'agivuga agivuze bulungi ekirungi kitukiwaane kibe kirungi kyovola atugamba yisa bulungi abantu bakolere bulungi tujja kusiima nze sinze nannyini piki eyo sinze njikola simmukubira kalangu ne musajja nga Alien agivuga ngamba enywa mpola ate katika akasente katwala abantu bamukaaga kayina omutto munene kaliya nnene kale tujja kudda amwe bali kutugoberera nze lujja ne Kabaya